bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo abatulaba era batuwuliriza, nyongera okubaanirizaako nate mu pulogulaamu eno bwatyo bwayogera Mukama. Twebaza Katonda nate atwadde omulundi omulala okuddamu okusinkana mu by'okuyiga bino eby'okudda obujja okuyita mu wiiki eno yonna. Nze mpanga Frank okubaweereza mu kuweereza kuno okwaleero. Tuzze nga tunuulira ku mpeera oba okusasulwa kw'abatukuvu nga bwe kugenda okuba. Era olwaleero tulina omutwe ogugamba nti, ekyokuyiga kyaffe kigamba nti obulamu bw'eggulu ddala buliba butya. Katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini eggulu n'ensi. Watusuubiza okutuwa omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya, okutuyigiriza. Tumusaba Katonda waffe abeere gye tuli, atuluŋŋamye era atukulembere mu kuyiga kwaffe okwaleero, bwe tusabye okuyita mu nnyinda Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, obulamu bw'eggulu bugenda kufaanana butya? Abantu bangi beesunga nnyo eggulu, naye oba oli awo tebakirabangako, tebakifumiitirizangako. Omusajja omu ayitibwa Marco Polo. Omusajja ono yali abeera mu tawuni eyitibwa Venice mu kibuga Yitale. Naye lumu yatambulako, mwana wattu n'agenda n'alambulako eyo Buyindi, n'alambulako mu kibuga ekyo Venice ng'ava mu Buyindi. Naye omusajja ono bwe yali ng'amaze okulambula Yindiya, yakomawo mu kibuga kyabwe. Ng'amaze okukomawo, baganda be ne bakuŋŋaana, n'abantu b'okukyalo ne bakuŋŋaana ababuulire ku ebyo. Omanyi wano batugamba nti okutambula kulaba, okudda kunyumya. Omusajja ono ng'amaze okukomawo, yatandika okubabuulira biki bye yalambudde e Buyindi. Naye ebimu ku bye yababuulira mwana wattu byali byewuunyisa, kubanga byonna yatawaanira bwereere. Byabanyumiza, teri n'omu yabikkiriza. Yabanyumiza n'abagamba nti mbadde mu Yindiya, naye naddeyo nengenda ne nnambula ne China, naye nnyina bye nalabye okutuuka mu Indonesia, nnyina bingi bye nalabye. Naye bwe yakoma mu Venice mu mwaka gwa 1295 AD, mwana wattu n'atandika okubanyumiza. Yababuulira ku kintu oba yababuulira ku manda ge yalaba. Yalaba ekintu nga yabagamba nti mumanyi ng'eyo waliyo ekintu ekya black, naye nga bw'obeera ng'okifumbisa tekigwera, tekireeta na mukka. Abantu ne bamugamba naye olabika owenze. Waliwo ekintu ky'oyinza okufumbisa ne kitaleeta mukka, ne kitaleeta vvu, ne kitagwerera. Bambi baabiwakanya kubanga baali tebalabanga ku kye bayita kool oba amanda ga kool nga tebagawulirangako. Yabanyumiza ekira n'agamba naye mu kutambula kwange kwonna kwe natambudde nasanze olugoye, naye olugoye luno nga ne bw'oluteekako amafuta ne bw'olukumako omuliro, mwana wattu nga terujja. Abantu balowooza nti alabika alaluse musajja wattu, engeri gy'abadde omukulu, kubanga bo baali tebalabangako ku lugoye oba ku byambalo ebiyitamu muliro. Weebiri n'abavuzi b'emmotoka z'empaka babyambala ebitayitamu muliro. Wano Kibwete yagenda n'ayokya abantu, naye yali ayambadde mwana wattu ebyambalo ebitayitamu muliro. Yabanyumiza nti yalaba ekitonde mwana wattu nga kiringa omusota, naye nga kisobola okwasama nga kirina meters 10 ez'oluba, era nga kisobola n'okumira omusajja. Naye byonna baabiwakanya nti eyo yappa.
kubanga baali bo tebalabanga kugonya nga tebagirabangako. Yabanyumizaayo n'ekirala, mwana wattu nti nno nga kinene nnyo kyenkananga kyalinga ekinyeebwa nga kyenkananga omutwe gw'omuntu, naye bambi baali tebalabanga ku naati. Bambi byonna byabanyumiza byali bituufu, naye omusajja ono Makopolo bwe yali nga anaatira okufa, waliwo mukwano gwe yamukyalira, najja n'amugamba, ssebo otunyumiriza ebintu bingi, naye nga bw'oli ku ndiri oyinza obutadda ngulu, naye ky'oba okola kyenkusaba kimu, kwe kwenenya byonna z'otulimba ng'otunyumiza emboozi badde za bulimba. Oba oyagala okugenda mu ggulu wandibadde weenenya. Omusajja ono yabagamba, siyina kye ŋŋenda kwenenya kubanga byonna bye njogedde gonna mazima, byonna bituufu. Bassebo ne banyawo, omusajja ono yagaana okumenyawo byonna byamenyeewo kubanga yali ayogera ku bintu bye batalabangako, olw'okubanga baali tebabirabangako baabiwakanya. Naye bassebo ne bannyabo, Bayibuli eyigiriza, Bayibuli etugamba nti ebyo ebiri mu ggulu byetugguliddewo, amaaso gatalabangako, n'ebirowoozo ebitafumiitirizangako, n'ebyo ebitayingiranga mu ndowooza yaffe, mwana wattu Katonda byateeseteese, Katonda byategekedde olyo lw'omuntu. Ekisingako obulungi kijja, gwe mulama gwe tutambulirako wiiki eno yonna. We twakomye olunaku olwajjo twalabye nga Katonda ayagala okutuddiza byonna bye twasuubwa mwana wattu mu lusuku Edeni. Bajjajjaffe yali abawadde enteekateeka ennungi, bajjajjaffe yali abawadde buli kimu nga kirungi, ekibi bwe kyali tekinnayingira mu nsi, naye ekibi nga kimaze okuyingira mu nsi, mwana wattu ebintu byonna byayonooneka. Bajjajjaffe baali baweereddwa omukisa ogw'okubeeranga n'ensolo, okubeeranga n'empologoma, okubeeranga na buli kimu, naye byonna obutabanguko bwajja ne baba nga tebakyasobola kubeera bonna. Omuntu bw'asanga empologoma emugoba bugobi kumulya oba ye agidduka buddusi, tebakyakwatagana. Lumu nali ngenda ku luzzi n'ensanga omusota ne gukuba ekkoola ne guddayo ku luzzi gye gwali guva, ali nange n'empeta n'ensirayo gye nali nva, ffenna ne tudduka. Ekyo ekibi kyaleeta embeera eyo, so nga emisota gyali gitondeddwa gibeere nga peeti. Omusota gwali gutondeddwa gubeere nga bwolaba pusi. Pusi ebeera mu ntebe, mwana wattu ng'erabika bulungi. Ova olaba nga gwalina, bawandisamu bagamba gwalina ne bwewaatiro nga gubuuka mu bbanga, mwana wattu nga gulabika bulungi nga bwolaba sikini yaayo. Gutobekeddwa mu langi ez'enjawulo, naye kale tebakyakwatagana n'abantu oluvannyuma lw'embeera y'ekibi. Katonda twalabye ng'asuubiza okuzza obujja, enteekateeka yonna mwana wattu gye twasubwa. Era twalabye nga Bikolwa bya Batume 3:2 n'olw'abiri agamba, naye atuma Kristo eyababuulirwa edda, eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa mu biro eby'okulongoosebwa byonna. Katonda yatuma Kristo olw'okubanga yasobola okujja ku nsi kuno afaanane nga ffe, yalina obuyinza okukyusa byonna, nti eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa mu biro eby'okulongoosebwa byonna. Yesu yaliko wano ng'azze okutuwa pulaani ey'okuzzaawo byonna bye twafiirwa nga bwe twalabye olunaku olwajjo. Naye yagwanyizibwa asooka addizibweyo mu ggulu wabeerewo ebbanga ly'okulongoosa. Katonda alina ky'ayagala okukola mu kiseera kino. Yesu nga tannaba kudda, Katonda alina ky'akola okulaba ng'alongoosa buli kimu kisobole okuddawo, atuddize ebyatuvaako. Wulira Peetero ebbaluwa ey'okubiri essula 3 olunya olw'13 ayogera ebigambo bino, agamba naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutukuvu bwe butuula. Bassebo ne bannyabo, ensi eno olw'okubanga omulabe Setaani yagyonoona nnyo, olw'okubanga tekyeyagaza n'ebiringa ebyeyagaza mwana wattu, nabyo bitutabula. Omuntu yandyesiimye okulinnyako ku nnyonyi n'abeerako n'atambulirako mu bbanga, naye ennyonyi nazo zibeera ku bunkenke.
era ennyonyi bwe mubeera mu nnyonyi n'emala neerandinga bwetyo ogenda okuwulira abatonda bakuba akalulu n'okusa ekiko nti kubanga bawonya ekibambulira. Ebintu ebiringanga ebyeyagaza mu nsi eno, amamotoka abantu ge baguze ate ge gabatta. N'olwekyo ensi eno teyinza kunyuma nga Katonda by'ayagala okuzzaawo. Mukama Katonda yatusindikira Kristo. Kristo n'abeerako mu nsi eno n'alaba ebintu ebibonaabona, era kyamwetaagisa okutuwa ekisuubizo nti kaddeyoko mu ggulu alyoka akomewo. Era atugamba ebigambo bino twalabye nga Yokaana ye yaweebwa omukisa n'atubuulira ku ebyo ebigenda okubeerawo. Yokaana awandiika mu kitabo ky'Okubikkolerwa essuula esooka olunyiro lw'omusanvu n'atujjukira n'agamba nti laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba. Bassabo ne bannyabo, Yokaana wano atusuubiza nti Mukama waffe Yesu Kristo akomawo era agenda kujja n'ebire, buli liiso ligenda kumulaba. Matayo essuula y'e16 olunyiro lwa 27 ayongera okukakasa ensonga eno. Agamba kubanga Omwana w'Omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Bassebo ne bannyabo, ekikomyawo Yesu Kristo ffe abamulindira omulundi ogwokubiri ekimukomyawo, kubanga omulundi ogusooka yali azze okutununula, naye omulundi ogwokubiri ekigenda okumuleeta Yesu Kristo agenda kujja kusasula nga buli omu bw'akoze. Waliwo ekiseera ekyokusasulibwa. Nga tuli mu kiseera kino tulindira okudda kwa Yesu Kristo, tulinda mwana wattu ajja atuwa ebyo ebyasuubizibwa, ajja atuwa empeera yaffe. Tubadde mu kutegana nga tukola omulimu gwe, tuli mu kunyigirizibwa, tuli mu kubuulira kigambo kye, naye ekiseera kigenda kutuuka Mukama waffe akomewo alyoka asasule buli omu nga bwe yasuubizibwa. Tulinayo ekiseera ekyokusasulibwa. Agenda kujjira mu kitiibwa ekinene, agenda kujjira mu kitiibwa ekyakaayakana, agenda kukomawo, naye tagenda kujja nga bwe yajja omulundi ogwasooka. Omulundi ogwasooka yali azze kutulokola, yali azze kutununula, kubanga omuntu yali ayonoonye, omuntu yali alidde ku kibala, omuntu yali asobezza amateeka ga Katonda. Kyova olaba eri mu kitabo ky'Abaebbulaaniya essuula ya 22 olunyiro lw'omwenda alaga nti awatali kuyiwa musaayi tewabeerawo kusonyiyibwa. Omuntu ng'amaze okwonoona, Katonda ayagala okumusonyiwa, naye olw'okubanga amateeka gagamba ti awatali kuyiwa musaayi tewabeerawo kusonyiyibwa, Yesu kyamwetaagisa okujja n'ayiwa omusaayi gwe ng'ayagala atwala ekifo kyaffe. Naye kaakano omulundi ogwokubiri agenda kukomawo nga kabaka, tagenda kukomawo mu mbeera eri. Abamu bawakanya ti Yesu ayinza n'okudda. Waliwo komediya omu yagamba nti baamukuba emiggo mingi tasobola kukomawo, naye bassebo ne bannyabo ne bw'anaaba akomyewo omulundi guno ogwokubiri tagenda kuddamu kulinnya ku ttaka lino. Agenda kujjira mu kitiibwa ky'abamalayika be, agenda kusigala mu bbanga atume bamalayika okuzuukiza bonna. Wulira ebigambo bino Pawulo bye yawandiika mu kitabo ky'Abasessalonike ekisooka essuula ey'okuna olunyiro 16 agamba kubanga Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu. Wulira ebigambo bino, munekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Mukama waffe agenda kujjira mu kitiibwa ekinene, agenda kujja ng'ali accompanied ne bamalayika, mwana wattu nga bamuwerekeddeko, agenda kujja ng'omugenyi omukulu, nga bw'onaalaba pulezidenti ng'ajjira mu konvoyi, mwana wattu nga bw'onaalaba kabaka. Kabaka bw'abajja waliwo abamukulembera, abagalagala babeerawo, abasaakanya babeerawo, abazinyi babeerawo, ne wabeerawo okwejaga. Era enteekateeka eyo yonna yeetukakasa nti buli liiso lirimulaba. Bangi abawakanya okudda kwa Yesu Kristo, bangi abatagala na kuwuliza ku Yesu Kristo, tebamutegeera, bamujerega, boogera ebigambo eby'obubambaafu, naye ku olwo bw'anaaba akomyewo ng'azze okusasula, ffenna tugenda kumulaba. Wandibanga naawe oli mu kkanisa naye ng'obuusabuusa, ng'omusajja oli Marco Polo bwe yajja n'anyumiza abantu, byalabye ne babiwakanya kubanga bo tebabirabangako.
olw'okubanga tetukisuubira, olw'okubanga tumanyidde embeera enzibu, wandyesanga ng'oyinza okukiwakanya, naye kugenda kubeerawo ddala. Agenda kukomawo mu kitiibwa ky'abamalayika, agenda kukomawo kusasula, kutuwonya ntalo, obweralikivu tubaddemu, endwadde ezituluma. Mwana wattu agenda kuleeta emirembe, agenda kuzzaawo ebyo bye twali twasubwa. Pawulo ayongera okunnyonnyola ensonga eno mu Bakolinso ekisooka essula ye 15 olunyiriri lwa 5 olwa 5 n'olwa 5 agamba naye ffenna tulifuusibwa. Ekimu ku byagenda okutusasula agamba naye ffenna tulifuusibwa, kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogutafa okwambala obutafa. Bassebo ne bannyabo, Pawulo atukakasa nti emibiri gyaffe gino gifa, emibiri gyaffe gino givunda, emibiri gyaffe gino mwana wa gwawo. Ekyokulabirako, emibiri gyaffe gino mikyamu nnyo. Era gwe singa oyagala okuzuula ekintu kino, n'ogenda n'ogula tawulo yo. Tawulo lwe lugoye olukozesebwa okwesiimula ng'omaze okunaaba. Naye okumanya ng'omubiri gwaffe guno gwe tuyina mukyamu, okunaaba kitegeeza kweggyako obukyafu n'obeera ng'otukula. Naye bw'ogula tawulo yo nga njeru, n'onaaba bulungi wena n'otukula ekko n'olyeggyako, n'omala n'ogyesiimuuza, wayitawo ennaku 2 ate nga yeetaaga kwoza. Ne weebuuza, ate tawulo gy'oyozezza, ettawulo enjeru ng'ogisiimuuzizza ekintu ekitukula, ate eddugala etya? Omubiri gwaffe guno ne bw'ogunaaza, ne bw'ojjayo sabuni afaanana atya, era gwo gusigala gufulumyeko ne bw'oba wakamala okunaaba, kubanga tawulo teyandiyozeddwa, kubanga ogyesiimuuza immediately nga wakamala okunaaba. Naye Pawulo agamba nti omubiri gwaffe guno kigugwanira okufuusibwa. Kyagenda okukola nga yakajja, mwana wattu agenda kutufuusa. Emibiri gyaffe gino tetugenda kugisigaza, kubanga giraga akamono k'ekibi. Omubiri gwaffe guno gusobola okuvunda, kasita omuka gukuvaamu oyitawo ennaku 2 abantu bonna nga tebakyagala kuwuliriza kivundu. Bassebo ne bannyabo, Mukama waffe akomawo okusasula. Basasalonike ekisooka 17 agamba naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bbanga okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo pulogulaamu ye gwe tulindirira agenda kujja asooka azuukiza abafu. Bw'anaamala okuzuukiza abafu abaafa, kubanga be bagenda okusooka okuzuukira, naffe abalamu saba Mukama obeere mu abo abanaaba abalamu abaasigalawo. Olwo ne tulyoka tufuusibwa ne tuweebwa emibiri emijja, emibiri gino nga gisobola n'okubuuka mwana wattu mu bbanga. Leero tutambulira ku ttaka, naye kwo tugenda kubuuka, kubanga Yesu tugenda mumusinkana mu bbanga. Tagenda kulinnya ku nsi kuno, kubanga agenda kusigala mu bbanga. Ffe kijja kwetaagisa kubuuka tufune free transport okusinkana Mukama waffe. Naye ekyenjawulo agambye tugenda kubeera wamu naye. Abantu beebuuza nti lwaki Yesu atuli wala? Lwaki Mukama alabikanga kwegamba ataddewo gaapu ennene? Abantu abamu bakoowa, abamu ne beesayirako ku magezi amalala, abamu ate ne baddukira ewa Sitaani mu ngeri yonna. N'omubuuza ekyakututte ewa Sitaani ate kiki? Mwana wattu n'agamba nti Katonda alwawo, ebya Katonda birwawo. Naye n'atakimanya nti okugenda ewa Sitaani, okugenda mu makubo amalala oli mulabe. Kyova olaba waliwo emboozi emu anyumizibwa nti omusajja aba atambula n'asanga kakaamuje nga gonyeeka kutteeka si byamakata. Omusajja kye yakola okwagala okutaasa kakaamuje kano, n'alyoka akwata omuggo n'akuba goonya, n'agikiika omuggo ogwokubiri n'ekawandula. Bwe yakawandula, goonya n'eryoka edduka ne yeefubitika ekiswa.
bambi kano bakawandudde kakamuje kali awo kasansabaga kagenda okutunuulira kati omusajja akataasizza ngali nayo kamulabanga mulabe era olwamukubako eriiso limu ne kadduka nako ne kebbika ekiswa kyekimu omuyingidde goonya. Kati omusajja ono akataasizza n'asigala nga yeewuunya ebiseera bye biggweredde ki. Bassabo ne bannyabo, Yesu Kristo yajja kututaasa, yajja kutuwonya, naye ate bw'ogende wa sitaani nti nokubanga ye ebibye byangu ne weesayira amagezi amalala nti kubanga Mukama alwawo, obeera oleetedde omulimu gwa Yesu okuba ogutakyali mu makulu. Yesu wanaagambye tugenda kubeera wamu naye. Bwe tubeera wamu naye, mwana wattu ebizibu byaffe byonna bivaawo. Bwe tubeera wamu naye, asobola okukola ku nsonga zaffe, nga bwe tulonda abaka ba paalamenti, tulonda abakulembeze baffe, naye nga twagala okulonda oyo anaabeeranga mu bantu be. Wulira Bafiripi ayogera ebigambo bino. Pawulo annyonnyola okuyita mu kitabo kya Firipi essula ey'okusatu olunyolo lwa 20:21 agamba kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo, Bafiripi ayongerako nti aliwanyisa omubiri ogw'okutoowazibwa kwaffe okufaananyirizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye. Yesu bw'anaakomawo agenda kusookera ku mibiri gino egibadde givunda, emibiri gino egibadde girwala. Kyova olaba Yesu bwe yazuukira, Yesu nga tannaba kugenda mu ggulu, mwana wattu waliwo omukyala eyamusisinkana. Omukyala ono bwe yamusisinkana, eyasooka okumulabira ddala, Yesu yamugamba tonkwatako, tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya eri kitange. Yesu olwazuukira yafuna omubiri gwe gumu naffe gwe tugenda okufuna. Omubiri ogwo bw'ogufuna, omwonoonyi aba takyakwinako buyinza, omwonoonyi tasobola kukwatako kubanga obeera wanjawulo. Yesu yamugamba tonkwatako kubanga sinnalinnya eri kitange. Tugenda kuba n'emibiri egifaananga egigye Yesu ng'amaze okuzuukira. Y'ensonga lwaki bw'anajja ng'akomawo omulundi ogwokubiri tagenda kulinnya ku nsi kuno, agenda kusigala mu bbanga, bamalayika be bakuŋŋaanye nga lunaba lunaku lwa kitiibwa. Olunaku olwo nga tewandilusubiddwa muganda wange, mwannyinaze, gwandaba awo sinzira wonna okundaba, nga tewandisubiddwa lunaku olwo. Kino kyagenda okukola ekirala nga Mukama waffe akomyewo. Basesalonika ekyokubiri essuula 1 olunyolo lw'omwenda agamba abalibonerezebwa kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso ga Mukama ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge. Bassebo ne bannyabo, Yesu kyagenda okukola ekirala, agenda ate kubonereza ababi, agenda kubonereza abo abagaanye enjiri, era wagenda kubeerawo n'okusasula abo abagenda okugenda mu ggulu okumala emyaka 10 mwana wattu nga bali mu ggulu. Era emyaka gino 10 gigenda kutandika na kuzuukizibwa kw'abafu. Abafu nga bazuukizibwa, mwana wattu bagende babeere mu ggulu, babeereyo emyaka 10. Bagenda kuba bakolayo ki? Bagenda kubanga bali mu pate nga basanyusibwa, pate ya myaka 10 Mukama waffe gy'agenda okusooka okukola. Ate bagenda kubeera nga bakebera mannya gaabo. Lwaki musumba waffe teyazze? Lwaki ono tali mu ggulu? Lwaki ono yazze ate nga ate tasaanidde? Bye bagenda okubeeramu nga buli omu yeebuuza. Naye emyaka egyo 10 nga gimaze okuggwako, pulogulaamu mwana wattu etuweebwa, Yokaana yagiraba mu kubikkulwa essuula ya 21 olunyolo olusooka, ng'emyaka 10 gimaze okuggwako, mwana wattu ate tugenda kufuna enteekateeka endala y'ey'okugenda mu ggulu erijja, ensi empya. Kubanga Yokaana ayogera ebigambo bino ku bikkulwa essuula ya 21 olunyolo olusooka agamba nendaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja mwana wattu nga tekyaliwo. Wulira, nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Wulira, n'empulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abo abantu, era anaatuulanga wamu nabo
nabo banaabeeranga bantu be. Bassebo ne bannyabo, ekibuga kigenda kujja naye nga kiina ne Yesu Kristo. Yesu Kristo agenda kujjira mu kibuga kiri, ekibuga ekyo ekyagalwa. Yesu agenda kubanga atambula n'abantu be. Yesu agenda kubeera nga ayogera n'abantu be. Nga tewandisubiddwa mukisa ogw'okubeera nga Yesu ali mu kibuga ekyo ekigenda okukka okuva mu ggulu ate kibeere ku nsi empya. Mu kyokuyiga kyaffe kye tugenda okuzzaako, tugenda kuba tweyongera okutunuulira biki ate ebigenda okubeera mu nsi empya. Nga Yesu atambula naffe, biki bye tugenda okuba nga tukola mu nsi empya. Jjukira ekibuga kino kivudde mu ggulu oluvannyuma lw'emyaka 1000 nga tuli ne Yesu, nga Yesu ye kabaka w'ensi eno, nga Yesu ye chairman, nga Yesu ye chairman wa district, nga Yesu ye president, nga Yesu ye byonna mu byonna, nga tutambula naye. Tosuba olunaku olwo. Nsaba Mukama akuteeketeeke obeere omu ku abo abanaawangula. Weetaaga okubeerayo mu nsi empya. Njagala nsabeko naawe, Mukama atuwa obuwanguzi, Mukama atuwa amaanyi, tubeere abagumiikiriza abanaasobola okuwangula naye. Katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini ggulu n'ensi. Weebale kubanga okkiriza obubaka buno bweyongera okutegeerwa. Weebale kubanga oyina by'otutegekedde, amaaso bye gatalabangako, ebitafumiitirizibwangako, ebitatuukanga mu birowoozo by'abantu, naye ng'obitutegekedde ng'ogenda kubituwa Katonda waffe. Waliyo atulaba essaawa zino, naye nga yeegomba okuba ku muwendo gw'abo abanaasobola okuwangula, okubeera ku muwendo gw'abo abanaasobola okusiimibwa, okubeera ku muwendo gw'abo afuusibwa emibiri gyabwe, omubiri guno oguvunda, omubiri ogutafa, tufuwanyisibwemu tufune omubiri omujja. Katonda waffe tusaasire tusobole okubeera abawanguzi. Saasira oyo omulwadde Katonda waffe ali mu kulumizibwa. Abafiiriddwa abantu baabwe yongera okubakubagiza, naye ffenna tuweere wamu essuubi. Tukwegayidde otuzze bujja mu wiiki eno okweyongera okufumiitiriza ku kigambo kyo n'okuyaayaanira ekyo ky'otutegekedde. Era waleme kubulwayo n'omu, waleme kubaayo n'omu Katonda waffe asubwe enteekateeka eno ng'ekigambo kyo kyogedde. Tubeere ne pulogulaamu eno bw'atu bw'ayagala Mukama tugiteeka mu mikono gyo, abantu bangi basobole okufuna obulokozi okusinziira ku mayengo ga 3ABN. Tuwe omukisa kubanga tukusabye okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.